Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kitebe kya Kenya ekisangibwa Kololo mu Kampala okusobozesa Bannakenya abawangaalira mu Uganda okwetaba mu kulonda nga tewali kibataataaganya. Ekisenge ekiri okumpi ne wankaaki w'ekitebe kino we wabadde watimbiddwa enkalala z'abalonzi era abeesanze ng'amannya gaabwe kwegali balabiddwako nga beevumba ennyiriri okuyingira ekitebe okusuula akalulu kaabwe. Omu ku bakulembeze b'abavubuka Abannakenya abawangaalira ebweru wa Kenya, Felix Kajwang, agambye nti ng'abakulembeze bamazeeko ekiseera kyonna eky'okuwenja obululu nga basaba Bannakenya okwetaba mu kusalirawo eggwanga lyabwe abakulembeze abalungi era asanyukidde omuwendo gw'Abannakenya abeetabye mu kulonda kuno. And now, bad leadership voted with people who doesn't turn out to vote. That's why I told people, men, we need to do it again. We need the right president to be the 5th president of Kenya. Okwawukanako n'abalondedde Kenya abasobodde okulonda ebifo byonna eby'obukulembeze omukaaga wano mu Uganda babadde bakkirizibwa kulonda pulezidenti yekka era Bannakenya betwogeddeko nabo enteekateeka eno bagamba ebadde ennungamu. So, I love that. So, here is my mark that I have exercised my right. It's exciting because I know I have participated in bringing the change we want to my country, and I thank IEBC for providing us with this opportunity. Yeah, I'm confident that IEBC will relay the right results because the measures that I've seen in there are pretty tight. There's privacy while voting, the boxes are sealed, so I have no doubt at all that the right results will be relayed back to the Romas. N'okutuusa olwaleero Bannakenya bakyalina ekikangabwa eky'obusambattuko obwabalukawo oluvannyuma lw'okulonda kwa 2007 okwaviirako abantu abawerako okufa era basabye bannaabwe abali e Kenya okwewala ebikolwa byonna ebiyinza okubazza mu ddukadduka. I've been following the news. I know there's a bit of tension, but importantly we need to ensure that we are peaceful. To the IEBC, we trust you with our elections. Give us the best results and let the best candidate win. My message to fellow Kenyans from Kampala is to encourage you to remain peaceful and remain calm. Even after you voted, please wait for the results and let's maintain peace as Kenyans. Kyokka waliwo Bannakenya abatakkiriziddwa kulonda oluvannyuma lw'amannya gaabwe obutalabikira ku lukalala lw'abalonzi era basigadde batolotooma. We are so disappointed for us not being voting here. I would have voted Raila Amolo Odinga because of my own reasons. But then I can't. Maybe any other time. I did not vote because I did not do my verification. But I could vote to William Samoei Ruto, my 50th president of Kenya. Kati ekirindiriddwa bye byenkomeredde akakiiko k'ebyokulonda e Kenya bye kagenda okulangirira okubala obululu bwe kunaaba kuwedde. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.